Ciao ciao, tukwaniriza anatera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Bobi Wine akkirize nti bamuwangula ensi eri ku mirembe aleme kuba nti yekaabya obuntuntu obw'ekirogo. Nze Bobi Wine mukwano gwange naye amazima Museveni yamuwangula era nga yalibadde nga asituka abimu by'okwekaabya n'okwagala okuba nti atabula eggwanga akomewo mu bintu bye yali akola. Either ayimbe oba agenda maaso n'okuba nti abuildinga kalya ye eby'obufuzi ennungi naye nga bamuwangula aleke kuba nti ayagala kutawangula mirembe mu ggwanga. Ani abyogera? Bamuyita Pastor Wilson Bugembe. Yes, nkugambye tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe muganze baguyita Uganda mu Kamoli. Ngenda kusaba ekintu kimu osubscribinga osobole okuba nti otambula naffe. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namaluni Kiboya Maxudi Junior. Oliwaddemu okuba nti fulinga ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 ne ku Twitter nkosa Jimso 16 tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Wetwogerera City Prominent Pastor amanyikiddwa nga yes Pastor Wilson Bugembe oweri Light the World Church enansana agenze mu maaso n'okuba nti awa submission ye mpola mpola nga ku bululu bwe bwali era nga submission eno emalamu amaanyi ku bawagizi ba Bobi Wine ate nga ereeta essanyu kwabo abawagizi abawagira musajja mukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni kwoga tobolyawo n'abakkiriza mu pastor. Jjukira bapasita mu Uganda ne mu nsi ez'enjawulo banadde nti bakkirizwa kuba nti olyawo bogera ku byabufuzi naye ng'ate abamu bagenda maaso n'okuba nti bamira ensanafu ne babyogerako. Nakku lwaleero Pastor Wilson Bugembe avudde n'agamba nti Bobi Wine mukwano gwange era nga mwagala nnyo tuzze tuzimba ebintu bingi ebyenjawulo. Y'omu ku bavubuka be nasobola okuba nti nzikirizamu yadde nga yali anywa amasada ge nemukkiririza era nakkiriza okuba nti mukwano gwange despite the fact nti oba olyawo enzikiriza gye nzikiriza sijja kkiriza nebyakola si byenkola naye ng'ate kyaliwo nga wawedde emirimu. Bobi mwagala nga nze omuntu era nga sirina buzibu naye waliwo action zagenda maaso n'okuba nti akola oba olyawo eziyinza okuba nti zimuleetera obuzibu kogata neggwanga ddamba. Nze sijja kusirika nga bamusuusuuta naye nga bamuwabya. Nja kuvaayo nga pasita nga kyaliwe njogere. Amazima gali nti ne Bobi Wine akimanyi nti Museveni yamuwangula. Nkiddamu bino nno bya Pastor Bugembe si byange. Nkiddamu Pastor Bugembe avuddeyo n'agamba ebigambo bino. Nze Bobi Wine mukwano gwange era nga mwagala nnyo. Buli kyakola sometimes decision ezisinga yaneebuuzangako era nagenda maaso n'okuba nti munsupportinga emu oba endala. Bwe yali akola oluyimba lwe olumanyikiddwa nga yes olumanyikiddwa nga tuliyambala engule yampita ne muwa guidance era nga nze omu ku abo abateekamu amaloboozi. Kolo ya Bobi Wine mukama gye yamuwa nali njiraba era nga namusanyukirako olunaku lweyakira ku makya nagenda mu palamenti y'eggwanga wabula mu kwesimbawo bwa president era nali mabega we era nga nagenda mu maaso n'okuba nti mwagaliza birungi byetere kubanga ate president bw'afuuka president bw'abeera mukwano gwo kisinga nnyo kusinga ate oyo gw'otamanyi. Nze Bobi Wine yali mukwano gwange era yali ttaano wange ndamwagala nnyo era nengenda mu maaso n'okuba nti musupportinga direct and indirectly. So n'olwekyo nkimanyi bulungi wabula tetwasobola kugenda maaso nakuba nti oba olyawo bye twali tusuubira okufuna mukama yaleeta byanjawulo. Yavaayo Bugembe agamba nti baali basuubidde okuba nti bawangula Uganda People Power Movement n'okuba nti Bobi Wine afuuka president naye ate mukama teyakisobola. Nti avuddeyo n'agamba nti according ye ku kyamanyi Bobi Wine teyawangula era nga Museveni yamudifeatinga ge mazima era nga agamba nti byonna Bobi Wine byakaaba n'okugamba nti baamubba alimba. Museveni yamuwangula era nga Bobi Wine ke kaseera okuba nti asituka okuba nti yeegomya ave mu kulimba eggwanga nti bamuwangula. Wano nno Bugembe avudde n'agamba nti ebyobufuzi byadduka byaggwawo
Bobi Wine bobanga oyagala kutambula mirembe then ekyo kiba kikyamu kubanga Uganda eri ku mirembe era nga Uganda eyagala mirembe. Avudde n'agamba nti tolowooza okola ebintu ebikyamu olw'okuba nti oba oliawo byobufuzi omuzimu gw'ebyobufuzi kukuyingiddemu nnyo wabula lowooleza ku ggwanga lyo lituze twogerako okumala ebbanga lyonna. Akalulu kaggwa ebyokulonda byaggwa komawo otandika okukola emirimu gyo nga gye wali okola. Oba ogenda kukuba miziki genda okuba emiziki oba ogenda kugenda maaso n'ebyobufuzi byo genda maaso n'okuba nti okola ebyobufuzi byo wabula ebintu ebyekisirusiru ebyokukaaba ntino banzibye ntino ate bampangudde nti banzibye ate nga bakuwangudde mu butuufu nti si bituufu. Wano nno wembuliza ekibuuzo gwe kyali wangaali eyo. Olowooza ki ku opiniyoni ya Pastor Bugembe y'okuba nti obuliawo agamba Bobi Wine asobole okuba nti ava mu kukaaba atandike okuddamu okuba nti akola emirimu gye mpolampola nga bwe yagikolanga edda. Ffenna tukimanyi nti Bobi Wine kyali wa Pastor Bugembe era nga yes bazze mu maaso nga balabibwako ku church bazze mu maaso n'okuba nti bakupreachinga engiri mu church mpolampola kugata ne mu ghetto. Jjukira Bobi Wine bakola oluyimba tuliyambala engule ne Pastor Wilson Bugembe kugata nokola oluyimba olwali luleeta abayaye mu church mpolampola ojanga nosaba Bobi Wine featuring Bugembe. Bano ne bali bamukwano batanga okwekyalirako era nga n'obusimu bagendanga mu maaso n'okuba nti babwekubira naye ng'ate Pastor navudde n'agamba nti yadde nga Bobi Wine kyali wange kyemanyi kyayitamu si kirungi naye alina okuba nti akkiriza defeat n'atandika okuba nti atambula n'obulamu bwe nazo obulamu obuli real nava mu bulamu bw'obulimba okulowooza nti yawangula President Museveni. Agambye nti Museveni yabakuba mpolampola butanga nno okulonda kwaliwo ennaku z'omwezi 14 kwa President wabula kwagenda maaso n'okuba nti kushokinga bannayuganda mpolampola. Abamu baali balowooza nti Museveni oba oliawo tasobola kuba nti afuna percentage yadde 50 naye genda maaso n'okuba nti afuna 58% ate nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine nafuna 38 something oba 32 something 34 something there. Kikulaga nti oba oliawo results abangi bali basuubira ate bafuna ndala. Nga Bobi Wine bwe yayimba akayimba nti situka tutambule embeera emalamu amaanyi topowa tugende ngenda musaba blood wange nti byaliwo oba twawangula ne batubba batubba oba tetwawangula tetwawangula oba batubba batubba. Ke kaseera okuba nti tusitukiramu tugende mu maaso n'okuba nti oba oliawo tukola emirimu nga bekino okubeera mu lulidda asooke kigwe kimu tekisobola kugaana mwana kutambula. Challenges nyingi ezisobola okubeerawo bintu bingi ebisobola okuba nti bijja era nga oba oliawo bingi ebisobola okuba nti bikyuka naye ng'ate si kyekikulu ekikulu ekyo bingi ebisobola okuba nti byapeninga naye si kyekikulu. Ekikulu kyakuba nti olemedde ku nsonga n'okuba nti okyusa obulamu bwo. Wano nno Bobi Wine Bugembe wabadde agambira Bobi Wine ng'agamba nti tetujja kusula ku ekyo nti baatubye simanya biki tukkirize nti baatuwangudde tuddeyo tuleyinga strategy empya. Bangi ababadde bagamba nti oba oliawo ekibiina kya Bobi Wine kipya n'omukulembeze mupya yeetaaga okuba nti akola structures ne strategies obulungi okuba nti asobola okuba nti adominatinga n'okuba omusajja otherwise batakikola nadda mu kaaba nti omusajja tajja sobola kuba nti ayitamu mpolampola. Tetukoma kuba nti tuwuliriza bigambo by'abasuusuuta kyali waffe nze Bobi Wine kyali waffe kuba wandongo naye tetukoma kuba nti tuwulira ebigambo byokka wabula n'abantu aba-advisinga amalobooda aba-advisinga nabo tubawulirize. If we want really to change and build a new Uganda, we should build structures obukulembeze obulala bonna we bubeera. Yes, obukulembeze nyale muzibu nnyo kubanga ina structures okuva ku LC1 mpaka nejjotamanyi mpolampola. So kyekyo ensonga lwaki oba oliawo ebeera n'eyapahandi mu kulonda okw'enjawulo mpolampola. Byebyo ebya Pastor Bugembe avudde n'agamba nti Bobi Wine tokaabanga baby situka tambula ddamu okole
kkiriza Museveni yakukube ennume y'ekigo. Oli kyali wange sijja kuba nti nkusudiya mbu wakola bino na bino. Bakusabula Uganda eri mu mirembe bukyanga tumala kulonda abantu baddayo ku mirimo gyabwe. Togezaako kuba nti obadraginga mu bintu byagala obadraginga mu kuba tebali wiringi. Abantu baagala mirembe mu Uganda ate nga baagala Uganda etebenkedde. Bw'obanga oyagala kutabula mirembe awo nawaawo wakulemye. Museveni yakuwangudde kkiriza kyali wange. Bibyo bya Bugembe. Till next time, mpola mpola.